Dabula wangamba ku bintu byekyukamba ngangana wangambanga naye mwana wange akantu kamenyekereyo kakyaliyo angamba bosi nagenda nandetera katyubu netekayo endaba ekintu nga kivuddeyo nadabula ekintu kikyaliyo agambye bosi wange nafunira tiketi kati nzirayo olwokuna naye debula ndaba nfa envunyu zitandise ova mu kabina debula bulira obulumi angamba nga mbiveeko ebyakyuka mba nga ndaba anyumirwa naye kati ndaba bibi nfa debula. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Abenzikiriza endala mbabuuzizaako nnyo mu mikwano gyange kasubire nti ate muli bulungi. Bwe nalina mu bukosefu nensaba kitiibwa Allah abeere ng'ate akutereereza embeera abaviiriddwako abantu baffe twongere okusaba kitiibwa Allah abeere ng'ate atugumya emyoyo gy'abagenzi ate nakyo abe nga kimuwa ekiwummulo eky'emirembe nenyongera okusaasirako famire y'omugenzi omwami oyo Alozia Senkumba. Mikwano kitalo nnyo ekyokubirwako taata nensaba wakitiibwa Allah abeere ng'ate abagumya omwami ono abadde taata wa Mubiru Lawrence Maria ngono nno muwandiisi wa nnyimba eza gospel w'omu ate n'okubeera nga aziyimba. Gwe naatamumanyi osobola okuyitako wali ku YouTube channel ye Mubiru Lawrence Maria ate noba nga awakinga ku vidiyo ze nnyimba za gospel nnungi zirimu ate message ennungi. Lunaku lwaleero nzize ne vidiyo eno nga wawulidde audio eyeesoose mukwano gwange ensonga zaaki za masturbation naye nga bakadama oba bankuba kyeyo kiki ennyo mikwano gyange kiki ngenda kuba nga nkuwa omusawo akunnyonnyole biki byosobola okufuna oba ndwadde ki zosobola okuwereetera gwe nga gwe mu nsonga za masturbation. Kansooke nkuwa omusawo ate ngenda kubanga ate nkomawo tubenga twogera gwena munange ojja kubanga ate okomentinga awo mu comment section bwe biki byosobire bivaako ekintu kino era omuntu ng'ono abeera ali mu mbeera eno ey'okwemazisa osobola kumuwa amagezi kyo okubeera nga ate akikomya naye nga nze ngamba tugenderera ekyo kye twajja okukola tuve mu bintu ebiyinza okututtira obulamu bwaffe ebbanga lyonna. Kadama ekifaananyi kyesitaza sobola kukikuleeta naye nga gwakyagala sobola okujja n'onsanga mu inbox yange nsobola okukikuwa kuba nakitereka ng'obujulizi mu butuufu. Mukama Katonda. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wasuze otya? Nsuubira oli bulungi. Ono nsonyiwamu okulinza nga sannukula audio information gye wansindikira. Twabadde bizi ekiro ekyo eyawedde olunaku olw'eggulo yawedde leeti nnyo nga sirina budde okwanukula message yo oba obubaka wasindise obukwatagana ne masturbation. Maybe ekisookera ddala oyo omuntu oyo omuwala oyo tyandibadde nga alinda kusigaza kikambe eyo ng'ekyalimu wagenda mu ddwaliro basobola okugijjamu. Procedure tejja kuba complicated nnyo, bagijjamu naye nga alina okumanya kati eyo disadvantage esooka yeeyo omuntu adamaginga private parts ze kaba omusajja kaba omukyala. That's one of the disadvantages of masturbation because you cause damage to the genitals or the private parts. Kuba tufunye ku basajja nga they end up with the fractures. I mean, they may not be fractures but tears on the muscles of their penis. And then with the ladies, in most cases, the objects they bakozesa
zibeera stuck munda, and then at the end of it all, by incurring a cost to have them out to be removed. That's all a disadvantage, because it's causing damage. And then ku nkomerero yayo byonna, it also damages the function of that part. So maybe I can briefly read through the other disadvantages. Nkutegeeze. Oluvannyuma lw'okuwuliriza ku dokita waffe endwadde z'osobola okufuna nga weemazisa oziwulidde bulungi mukwano gwange, tekikwatagana ku mukyala wekka oba yekka, naawe omwami alikka sabbooni, beera nga munnanga ate weegendereza essaawa yonna, oyinza okufuna ekirwadde kitagenda kuwona okutuusa okufaako. Naye nga mbakubiriza nnyo mikwano gyange, muve mu guruupu ezitalina mulamwa, guruupu ezisindika ebyobuseegu, muve mu kulaba zi bulumu. Kintu oba okirabye ate n'ekirala tokiteekako birowoozo, kwabula okiteekako ebirowoozo omutima gwo gye gugenda okubeera nga ate gubeera. Mufuneeko ku bintu ebibabuzaabuza, mubeereko mu bintu eby'enjawulo. Naye mikwano gyange, tugenda fiirwa obulamu mu bintu eby'okuzannya. Nze mbadde ngamba nti embeera eno omuntu waba alinnya ennyonyi agamba nti essanyu ndirese Uganda oba ndirese ku kisaawe Entebbe, tunaayambalagana ng'ate maliriza okuba ekyeyo kyange. Gwe nno munnange ayagala okumanya ensonga endala oba buzibu ki obusobola okuva mu masturbation, ogenda kuba nga obisanga mu description yange. Buli kimu ogenda kuba nga ate okimanya. Sijja kugamba nti biriko advantages, kuba amadiini gonna tegabikkiriza. Tewali ddiini ekkiriza kwemazisa kikolwa kibi mu maaso ga Katonda, era munaye oba osanze omunadiini n'akuvvuunulira obuwonvu n'obukko, mukwano gwange oyinza okugamba nafa dda bulijjo nga simanyi. Kitegeeza ki ewa Katonda ekintu ekyo? Tube nga ate bannaye twegendereza, tukole ebintu ebitutwala mu maaso ebitalina makulu. Lwaki oba obiwa obudde? Nze nkulabuddeko mukwano gwange kuba nkimanyi bantu bangi abali mu mbeera eno. Nalaba omwana omu ng'ovudde ku ono, ye ng'alina kikkaloti kyakolawo ekiti, yasooka nakyukamba nalaba nga temumalira n'akwata kaloti. Naye n'ogamba naye bannaye tulimu ki? Tufokasinge ku ebyo ebyatuleeta ate ku kyeyo. Ensonga ezo tuliddayo ne tuzisanga. Sigamba nti ogenda fiira ku kyeyo mu myaka just 2 ng'oddayo ate munaye ng'ofuna essanyu lyo azirungaza okusinga okwetta ng'olaba. Mbagala nnyo, mbagaliza ebisinga obulungi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.